mubaddu abaami n'abakyala abagondera amateeka ga Allah ajja kuba yeesiimye olw'esiima olunene. La yazaalu hadithuna mawsulan, tukyagenda mu maaso ne kitaabu Riyadu Salihin, kitabo kye twagamba nti kikulu nnyo naddala ku muntu yenna eyasalawo okunoonya ejjana. Netulaba nti kitabo kino kigagga ku muddu eyayingirira omulimo gw'obuwalimu. Kitabo tekisaana kubula mu maka ga muwalimu yenna, nga n'oyo atali muwalimu naye ng'ejjana ajagala aba akyetaaga. Twagamba nti ekitabo kino tusoma sharhu eya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Twakoma babil mujahada, omulyango ogwogera ku kulafuubana okukola eddiini. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bonna abafuddeyo okukola Allah tabaraka wa ta'ala byayagala ajja kubaagala Allah, era nga mu kubaagala ajja kubaluŋŋamya eri ebyo ebituufu ddala. Tulabye ensonga nnyingi mu kitabo kino, tulabye ahadithi eziwerako. Muzo ojja kusiŋŋaana hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'era atukubiriza okukola emirimu gya Allah, atugamba nti ista'in billahi wala ta'jaz. Buli muntu yenna ng'akola emirimu gy'eddiini, emirimu gya Allah, weekwate ku Allah tabaraka wa ta'ala, omusabe akwatireko osobole okugenda najjo mu maaso awatali kulemererwa. Bw'oba olina ekikukanze mu kukola ekyo, leka kwejjusa kugamba nti singa bino singa biri. Nedda ogamba nti qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al, kubanga ekigambo ekyo ekirimu okwekwasa mwattu kitera okutuleetera shaitan okubeera nga etubuzaabuza mu mirimu gyaffe. Twalaba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyakulabirako kiramu ku muddu ayagala okukola eddiini n'okukola emirimu gy'eddiini. Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu atunyumiza n'atugamba nti yasaala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eswala y'ekiro. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atandika okusoma ng'asaala. Yatandika n'essuula emanyikiddwa emu ku ssuula empanvu nga surati al-Baqara. Atunyumiza n'atugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasoma mu ssala, n'endowooza nti agenda kusomako aya 10. Agenda okulaba nga azibuuse yeeyongeddeyo. Neŋŋamba kale kamulinda agimalirize Bakara eno avunname, tukiggale tugende. Nagenda okulaba nga agimazeeko ng'ayingidde ku ndala. Bw'atyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyakulabirako kiramu ku muddu alafuubana okukola emirimu gy'eddiini. Twalaba hadith era mu kitabo muno mu mulyango guno ti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waliwo ebiseera bwe byatuukanga fayatazilu nisaahu, neyeesamba obuliri bwe ne bakyala be, mu'takifan fi masjidihi, n'agenda ng'abeera mu muzikiti sallallahu alaihi wasallam nga 10 erisembayo ery'omwezi gwa Ramadan. Lwaleero tutandikire ku hadithi nnungi nnyo, hadithi ya Anas radiyallahu ta'ala anhu ng'eri mu Sahih Bukhari, eri ku namba 514 Sahih Bukhari oluvannyuma lwa kakaaga, ne Sahih Muslim eri ku 2906. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti yatba'u al-mayyita thalatha, yatba'u al-mayyita thalathatun, ebintu ebigoberera omufu
nga Allah mujjuludde nga amawulire ge gazze ebimugoberera bibeera bisatu. Yagamba nti yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yagamba nti wano nga tumutwala agobererwa abantu be, abantu b'omumakage bamuwerekera, babaawo mu kutegeka jeneza ye, mu kumuziika, mu kumuzinga, kumukolako emikolo gyonna, abantu b'omumakage baba weebali. Wamaaluhu, era omuntu ono bw'aba ategekwa ng'awerekerwa ebiseera ebisinga n'emmaali ye emuwerekera. Bakusallama yayogera nti n'emmaali ye ekola ki? Emuwerekera. Ekyokusatu wa amalu, awerekerwa n'emirimu gye. Hadithi eno bw'ogenda ogitunuulira tekyekweka lwaki Imam An-Nawawi yagireeta mu mulyango guno. Toyinza kukinoonya nnyo, kirabikirawo nti mu hadithi eno mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oluvannyuma lw'okusomesa obukulu bw'okulafuubana okukola emirimu gy'eddiini, oluvannyuma lw'okusomesa obukulu bw'okulafuubana okukola ki? Emirimu gy'eddiini, okusaala ennyo, n'akugamba nti inna khayra a'malukum as-sala, emirimu egisinga okubeera emirungi Allah gy'ayagala omulimu ogusooka ssala. Lwaki omuntu osaala nnyo? Omirimu emirungi okugobereza umra ku hijja, okubigobereganya byombi. Lwaki omuntu yalibadde akola ekyo? Lwaki okusaddaaka ennyo? As-sadaqatu tutfi'u al-khati'a. Saddaaka kintu kikulu nnyo mu Busiraamu, mu ddiini, mu mpisa z'omuntu, mu nkolagana ye ne Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki walibadde ofaayo nnyo okusaddaaka? Okuyisa obulungi abantu ba famire, ekyo baddu ba Allah mulimu mukulu nnyo mu ddiini. Si mwangu, Allah yagumanya nti si mwangu okuyisa obulungi abantu ba famireyo. Era okumanya si mwangu, Allah tabaraka wa ta'ala yagutusuubirizaako ejjana. Naye lwaki okaluubirizibwa? Lwaki onyigirizibwa ofuna okuzitowererwa okuva mu bantu ba famire n'osigala ng'okyaliwo? Kubanga ekyo kiriko ejjana. Omubaka sallallahu wanaakulaga lwaki omuntu yalibadde alafuubana nnyo mu kukola emirimu gy'eddiini. Kyavudde aleeta hadithi ya Anas eno n'aga nti yatba'u al-mayyita thalatha, omufu agobererwa ebintu bisatu. Kasitoofa amawulire go ne gajja nti fulani Allah akoze eki? Amujjuludde. Mu kuteekateeka ebintu bisatu bibaawo, abantu b'omu makaago ku ssaawa eyo bakubeererawo nnyo. Era buli famire tukikakasa bulungi nti ebaamu omwami oba omukyala amanyi okukaaba obulungi, akubira ddala omulanga gwennyini sheekhu ogukujjaamu. Ffe abazze gye tuvudde tuyinza obutamanya bbeeyiyo, tuyinza obutamanya nti obadde musajja munene, ti obadde oyagalwa nnyo eri abantu, naye oba ne mukyalawo falhamdulillah n'okutuka nakubira omulanga guli gwennyini ogwalagirwa. Kale mu ssaawa eyo n'akubeererawo. Bannanga omuntu bw'afa ne batamukaabirako abasinga obungi tubiraba bubi. Ga nti yo omusiraamu baaba kimwakire, kimukole ki? Fudde ne batamukaabirako. Kati bw'ofa ku ssaawa ye ey'okufa ne wabaawo abaddu mu famireyo abakukaabirako, ne bakwatako ne mu nsawo ne bagula omuceere, abantu gwe bagenda okukola ki? Abantu gwe bagenda okulya, ne basasula ne tenti n'obuki n'obutebe, abantu ne batuula, ne bayisa n'ebirango ku leediyo nti abafamire ya Kamaadi babika muganda waabwe fulani fulani, ne bakubika sheekh ku leediyo ne zikaaba ebirango saawa yonna. Abantu ku ssaawa eyo, abantu ba famireyo, ekituufu muba muli wamu mwenna. Ebyo gyonna mikolo gya kuwerekera. Ne bakuleetera n'abagenyi abakulu, bantu abakulu, bamufuti oba kaazi oba sheekh asinga okuba mashuhuru ku saaha,
ne bajja bakusaalireko ne bajja bakusaalire sheekhe ne yosaalirwa n'ozingibwa n'oziikibwa. Then wamaaluhu emaali yo mu kaseera k'okuteekateeka n'okuwerekera era emaali yo tekola ki? Tebulawo, emaali yo ebeerawo. Naddala Allah ng'essente abadde azikuwadde tebasobola kubulwa ssente zikola mirimu gigenda kuteekateeka. Nedda ku ssaawa eyo emaali yo bagikozesa bulungi, oba kugulira ssanda ne bazigula, oba kusimisa kabbuli ne bagisimisa, oba kuteekateeka kidaala kirungi, oba kufumbira bantu mmere. Waliwo gwe manyaawo baamala ewiiki nnamba nga buli lunaku balya nte. Takhayal, ente wiiki nnamba ente 7 nga buli lunaku basala busazi ezo nva. Kati jjukira waliyo emmere, waliyo n'ebiteekebwa mu nva, waliyo n'abafumbi, waliyo n'abagigula, waliyo n'enku. Awo emaali ye ekola ki? Emaali ye ebeerawo bulungi mu kuteekateeka. Esobola n'okulabikira mu bintu ng'era abantu. Tosobola okusanga omuddu falhamdulillah abadde akozesa abantu 500 ne bajja mu maziika ge nga banyiridde, bambadde obusaati bufaanagana, oluusi bataddeko ebifaananyi byo, bakubye ebikalu, bambadde bulaaka, nga bagamba nti be bakola mu kampuni ya sino fulani masalan, linnya teekawo erinnya lyokola ki? Badde bakola mu kampuni, badde bakola mu BMK mathalan, Allah musaasire haji. Okiraba emaali yo abo bonna bitundu kuggwe. Abasinga obungi gwe badde oyimirizaawo famire zaabwe, abasinga obungi bavuga amamotoka gwe sababu. Okiraba obabeereddewo mu mbeera zonna. Kati ebyo byonna bitundu ku maali yo. Kati emaali yo mu lunaku olwo ebeerawo nnyo okukola ki? Okuwerekera. Then wabeerawo amalu n'emirimu gyo. Ebintu bimeka? Kino ekyokusatu kino kye kiriko ensonga lwaki omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aleese hadithi eno, lwaki Imaamu Nawawi aleese hadithi eno mu mulyango guno ogutukubiriza okulafuuba n'okukola emirimu gy'eddiini. Emirimu gyo Sheikh ffenna Kampala ne bwaggwayo, ba imaamu ne ba ma'muumina ffenna ne tujja mu jenezayo, naye Sheikh ng'emirimu gyo tegiriiwo. Biseera ebisinga baddu ba Allah ebintu biba si birungi, kubanga waliwo omulyango guyitibwa muhbitaati al-a'maal. Waliwo ebintu ebikola bye tukola Allah tabaraka wa ta'ala n'asazaamu emirimu gyaffe. Ffe tuyinza okuba nga tukumanyi wano muzikiti nti oli musiraamu, naye nga ku mutima tosiramukanga, olinako essabo ddene, olinako essabo pitirivu. Kati mu kaseera ako ak'okufa n'okuteekateeka n'okuziika emirimu gyo gibaawo. Waliwo hadith ffenna gye tumanyi obulungi, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min 3. Ebyo byonna bibaawo. Kiraba oluganda, ebyo byonna ebisatu bikola ki? Bibaawo. Bw'obanga ddala kituufu wabikola. Ekisooka, ani amanyi hadithi eyo? Idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min 3. Ani agimanyi? Sheikh Abdallah esefu. As-sadaqatul jariya, saddaaka ey'olubeerera. Awo mu kaseera akeekola, kubanga oba otandise okukola ki? Emirimu gyo gye gino gisigadde gikola ki? Gitambula. Emirimu gyo z'okola egirwawo okuggwawo, ng'amasomero, ng'emizikiti n'ebirala ebifaanaganako bwe biti, ebintu ebiyamba abantu bonna. Ekyokubiri, awa ilmun yuntafa'u bihi. Oyinza okuba wasomesa, oyinza okuba nga wasomesa, kale olaba jenezayo bweyimirirwako abayizi bo ne bakuwerekera ddala kituufu nga wali obasomesa esswala y'omufu,
wabasomesa biniyatin sadiqa ng'olina enniya enki enniya ennungi. Kati wano waliwo abasinga okuganyulwa omuntu eyazaala omwana nga gwe wamuzaala ate n'omala n'omusomesa gwe kennyini nga totumye, kati ate gwe oba munene mu kaseera akafaananako bwe katyo. Sheikh Yahya obitegedde? Gwe oba munene akusaalidde oba akusomesa product yo. Alaikum salaam. Okiraba omwana ono product yo ali minal ahli, ombaka bayogeddeko abantu b'ennyumba y'abakola ki abakuwerekera, ate azze ng'era ali mirimo gyo kubanga wamukola ki, kubanga wamusomesa. Era kino tukikubiriza abaddu mwenna. Nabadde njogerako n'abasiraamu eyo nga tusoma ku wuzu, nembaga nti bannange wuzu eno gye mulaba tekoma ku kuba nti gw'omanyi, olina okusitula mu kumanya ku wuzu otuuke ku level egisomesa. Omwana w'ewaka, omwana owuwo ku myaka 5 obenga gwamusomesezza wuzu ng'agimanyi bulungi naye nga yagimusomesa gwe, lwoganyulwamu okusinga omulekera omusomesa akutwaleko empeera ezo. Omwana wagende okuweza emyaka 5 nga Al-Fatiha agimanyi nga gwe wagimusomesa, emirundi gyonna gyagenda okusoma Al-Fatiha ng'asaala obanga ali mu kifo kyonna, Al-Fatiha eyo esigalanga product yo, osigala okola ki, oganyulwa. Kati idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min 3: sadaqatun jariyan au ilmun yuntafa'u bihi, oba ki okusomesa kuyasomesa nga kugasa. Ekyokusatu au waladun salihun yad'u lahu, oba omwana nga mulongoofu n'amusabirako. Bino bye bimu ku biwerekera omuki. Kati omubaka sallallahu alayhi wasallama atutegeeza mu hadisi ya Anas eno nti fayarji Uthmani wa yabqa wahidun. Bino bisatu byayogedde agaye nti bino mu kuwerekera bino bikomawo. Ahluhu wa maaluhu, abantu be abakyala n'abaana n'abafamire bo bamuleka ne bamwabulira. Wa yabqa wahidun, ne wasigalawo ki, ne wasigalawo. Bibadde bisatu, bibiri bimulekerera bimulekerera mu mbeera 2 oba 3. Embeera esooka bimwabulira bil insiraf, bazze basitudde enjole ye jeneza, bagisitudde ne bagituusa kabuli. Era ebiseera ebisinga bwe bava wansi okukubako akadongo bwe bagira bati tebakola ki, tebadda. Kasita bamala okukuba akadongo ne tumukwatako ku mikono ne tumukola ki, ne tumusikayo. Bamanyi okukaabamu mu kaseera ako, n'akaabamu ayite ebbabali bw'abantu bw'ati anaabe mu ngalo, bw'agenda takola ki, bw'agenda tadda. Kitegedde w'Oluganda. Kakati n'emmaali yo bano bobadde okozesa mu makampuni go, emmere gye baguze mu lumbe, tenti na biki, abawalimbe basasulidde transport, byonna bikola ki, byonna we bakomaawo ne bakola ki, ne bakomawo mu kidala buli n'alinnya erigenda ewuwe. Wa yabqa amalu, omubaka sallallahu alaihi wasallam aga n'osigaza emirimu gyo. Mujjukira kanazariya ketwajjukanyako wano lumu ak'ekisiibo nti kyefaananyirizaamu n'essimu nga bw'ogikyajinga. Kati nawano bifaanaganamu. Osigazizza mirimo gyo naye jinkana ki? Jinkana ki Sheikh? Qur'an ekuli mutwe yenkana ki ku Qur'an nga bwe yenkana obunene bwayo? Ekuli mutwe yenkana ki? Ku swala z'obadde olina okusaala mu nsi emyaka 3 gy'ofudde olina, osaddeko esswala mmeka?
emyaka 2 gy'owangadde ng'ovunaanyibwako esswala osaddeko swala kiseera ki? Kiraba oluganda? Emaali gy'obadde nayo obadde osaddaaka kyenkana ki illa okusaddaaka? Ebiseera ebisinga wano omufu we yejjusiza nti akuŋŋaanya ssente mu bulungi ne mu bubi, mu halaali ne mu haramu, n'akuŋŋaanya ne ziwera, ne batuuka omukyusa amannya ne bamujja kulya kitaweri yamutuuma ne bamutuuma amalala. Saagala gwogerako olwaleero. Ekituufu nti ssente azikoze ki? Ssente azifunye. Naye mu kaseera kano ako wasigaliraawo wamanya nti mwattu bumukeeredde, kubanga abasika alwaratha, abasika abagenda okugabana emaali eno bagenda gisikira bil halal, bagenda gisikira ngeri halali kubo. Bo tebalina musango kubanga tebaaliyo. Gye wakubiranga obutayimba bo tebabikola ki? Tebabimanyi. Kyokka ate gwe ogenda gibuuzibwako mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Awe wali obuzibu. Bano bakomawo ne balwanira ebyabwe, gwe n'osigala nga Allah abikubuuza. Kati muddu wa Allah weeyisa otya? Awo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waatugamba nti buli muntu yalibadde afaayo nnyo okulabika nga azitoya minzaane ye. Yalibadde afaayo nnyo okulaba nga ayongera ku mirimo gye. Ogende ng'entanda gy'olina ki? Entanda gy'olina nnywevu. Kale eyinza obutanywera nnyo naye ebenga eri yaddeko. Baddu Allah ekifo ekyo kabuli kifo kizibu nnyo. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu buli lwe yajjukizibwanga ekifo ekyo yakaabanga nnyo nga oboolyawo la yuathiru fihi alhadithu an jahannama wa ahwali, nga ayinza obutakyukako singa jahannama abayogeddwako n'ebiri mu jahannama. Naye akafo kano Uthmani kaamukabyanga nnyo. Kabuli baddu ba Allah, akafo ako kaamukabyanga nnyo. Ebitono ku kabuli omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam byayogerako, atugamba nti kabuli eyo imma rawdatun min riyadil janna, sobola okubanga kifo mu bifo by'omujjana, aw hufratan min hufari nnar, oba kisobola okubanga si kifo nga kinnya mu binnya by'omuliro. Omuddu Allah gwalisaasira ebiri mu kabuli ne byanguwa, ate ebinaddako bijja kwanguwa okusinga ebibadde mu kabuli. Ni Allah tabaraka wa ta'ala gwalikalubiriza kabuli n'ebinaddirira oluvannyuma lwa kabuli bijja kuba bizibu nnyo. Baddu ba Allah, kabuli yeetaaga okubeera nga tugyetegekera. Sheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah atugambye nti wa fi hadha alhadithu dalilun, ti mu hadithi eno mulimu obujulizi obulaga ala anna ad-dunya kullu zina, nti edduniya eno kwe tuli ffenna era yonna nga bwefaanana ziina, kintu kyakwewunda, ate buli kyakwewunda kya kiseera. Tarja'u wala tabqa ma'aka fi qabrika, agaye nti ekwabulira teyinza kusigala naawe mu kabuli. Yagamba Allah nti almaalu walbanuuna zinatul hayati dunya, emaali n'abaana byakwewunda bya nsi. Walbaqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala, naye ebyokusigalawo mirimo emirungi, muddu alafuubanye Allah n'amuwa tawfiq n'akola emirimu emirungi,
n'alafuubana ku gyo ebyo emirimu egy'okusigalawo khairun amala era gye gisinga obulungi okuwa omuddu essuubi. Agambye nti al amalu faqat mirimu gyo gyokka. Fa alayka ya akhi alkarim an tahrisa ala sahiba alladhi yabqa wala yansarif maa man yansarif. Akugambye Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi agambye nti beera mugezi, gwe faayo nnyo kuw'omukwana atagenda kwabulira. Ahris ala sahiba alladhi yabqa wala yansarif. Agambye gwe faayo nnyo kuw'omukwano ow'okusigala naawe atagenda kukola ki? Wa mukwano kyoyo emirimu gyo yessala yezzaka. Wa alayka an tajtahida hatta yakuna amaluka amalan salihan. Agambye nti olina okulafuubana ennyo, okufaayo ennyo okulabika nti emirimu gyo mirungi. Yuannisuka fi kabrika, nga gigenda kukubeesabeesa mu kabuli yo. Idhan faradat bihi anil ahbab wal ahli wal awlad. Akaseera abantu bwe bagenda okuleka mikwano gyo, bantu ba famire yo n'abaana bo, nga tiwali agenda kusigala naawe, ogenda kusigala wekka. Bantu b'ennyumba yo, bakyalawo, abaana basobola okubeera naawe mu kaseera k'okuwerekera, naye wallahi kasita bamala okubulizaako ettaka, kinabadde ngezaako bagamba ne neerabira nti bakwabulira mu ngeri za mirundi emeka? Omulundi ogusooka bil insiraf, basooka ne bakwabulira kabuli, toyinza kusanga waasulawo. Kuleka era sheekh okusanga ffe mu famire ewaffe, okusanga ng'oli ku kabuli nga twamaze okuziika, ogwo musango munene, era tukutahama. Okola ki ku kabuli? Sheekh okuziika bwe kuggwa, ffenna tukola ki? Ffenna tukuviira. Kati eyo hadha huwa al-insiraf al-awwal, tusooka nitukuleka. Then okwabulira okwokubiri binnisyani wattanasi, tukwerabira sheekh. Oyinza okuba nga olina mukyalawo era ng'okyenyumirizaamu, era kya mu ddiini okuba nga omwagala, kya mu busiraamu okuba nga oyagala mukyalawo, era anakuwala nakubira omulango omunene ng'afudde, ng'ofudde anakuwala n'omunanga n'aguppa. Naye kaseera mpa wekaaga, wallahi agenda yematiza mpola mpola nti mwattu oli yafa. Abuulira emmeme ye buli lunaku nti mwattu oli yakola ki? Oli yafa. Kali mpola mpola ng'afuna obufumbo obulala, ng'afuna musajja mulala, ng'azaala baana balala, abatakyakujjukira. Sheikh Ahmad, gwe Saadi Musoke omumanyi? Tomanyi nakyomanyi ku Saadi Musoke. Sajja yakola obuwalimu, akaseera ke yabukola ki? Ke yabukola. Kati ffe situmumanyi, situagala kukola ki? Situagala nakufaayo nnyo kumanya. Kati kiba kitegeeza nti naffe aba famire essaawa etuuse tukwerabidde, tekyali akumanyi. Ne bwe tuzaala abaana, mpozi mu lukiiko lw'okumanyagana tuyinza obbaga nti abayi waalingayo jjajjammwe, baamuyitanga Saadi, waalingayo jjajjammwe. Olwo gwe mundu ogwokubiri gwe tukwerabira ne tukwabulira, tekyali ayagala kumanya. Kati baddu ba Allah, bwe biti ebintu ebibeera. Omubaka sallallahu agambye nti bintu biba bisatu ebikuwerekera mu maziika go, naye bibiri bikwabulira, bil insiraf wa bin nisyani wa tanasi. Bikwabulira ne bivaawo ne bikuleka wekka, okwabulira okwokubiri ne bikwerabira, ne weerabirwa yaakhi. Okwerabira kwennyini nga tekyali akujjukira. Kati no fenga jjajjaffe tukyamujjukira, naye waliwo atalina na jjajjaawe gwamanyiri nnya. Kati ekiseera kijja kutuuka, wallahi ekiseera kijja kutuuka nga nange abavudde muze tebakyanzijjukira. Kuleka nga Allah asazzeewo kiyama nga ebyo tebinnabaawo. Sheikh kyagambye nti ahris ijtahid, faayo nnyo, lafuubana nnyo, okole emirimu ate ofuba okulaba nga emirimu gy'okola mirungi.
gye kijja okusigala naawe mu kabbuli kaseera we bagenda okwabulira ab'emikwano ab'eŋŋanda n'abaana. Agambye nti wa munasabatu hadha alhadithi lilbaabi dhahira, agambye nti ekyaleesezza Imaamu Nawawi hadithi eno mu mulyango guno agekyeyoleka bulungi, lianna kasurat alamal tujibu mujahadata nafsi, kubanga buli lwokola emirimu nga mingi ekyo kyekikubiriza omwoyo gwo okulabika nti ofaayo, okulabika ng'oyinjiwaza emirimu gyo. Falinsanu yujahidu nafsahu ala al-amali saliha, omuntu yeefubako ku mirimu emirungi hatta tabqa ma'ahu ba'da mauti, gisobola okusigala naye oluvannyuma lw'okufa kwe. Nas'alu llaha lana wa lakum husnul khatima, agaye tusaba Allah nga nammwe tubasabira husnul khatima, enkomerero ennungi, wa an yatawallana bi'inayatihi wa ri'ayatihi, lubeerera Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okubeera nga tuwangaala obulamu obulungi. Baduba Allah hadithi eyo ku saidi eyo nkulu nnyo. Waliwo hadithi endala nayo tugiyitemu lukwakwayo tusobole okumaliriza omulyango guno babil mujahada. Eyo hadithi ya Anas, omubaka sallallahu alayhi wasallam agambye nti yatba'u almayyita thalathatun, bisatu bigoberera omufu, ahluhu wa maaluhu wa amalu, abantu be, emaali ye n'emirimu gye. Yarji'u ithman, bibiri bikomawo, biki ebikomawo? Ahluhu wa maaluhu, abantu be, famire ye n'emaali ye, ebyo bikomawo ne bimwawulira. Wa yabqa amaluhu, n'asigaza ki? N'asigaza emirimu gye. Sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Then hadith eno baddu Allah nayo nnungi eze mulyango guno nga hadithi namba 16 eva ku Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Agamba sahabi ono nti lamma nazalat ayatu sadaqa, lamma nazalat ayatu sadaqa, aya ya sadaqa bwe yakka, aya ya sadaqa. Ani ajimanyi aya ya sadaqa? Ani amanyi aya ya sadaqa? Seko jimanyi? Esebo nedda si eyo ayatu sadaqa. Esebo ekyo kigambo sadaqa mu hadithi eno ne mu aya ezo zembagamba kyajja nga kitegeeza zaka. Kigambo sadaqa kitegeeza zaka. Waliwo aya egamba nti innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin. Aya tugimanyi bulungi, si bwe kiri? Innama sadaqatu, sadaqatu wano qala alulama almaksudu minha azzaka, zaka. Kati ono kyategeeza mu ayatu sadaqa jaga nti aya ya sadaqa bwe yamala okukka amakulu aya ya zaka, aya ki? Khudh min amwalihim sadaqatan, ya aya ya zaka, ya aya ya sadaqa. Nti Allah tabaraka wa ta'ala bwe yamala okussa mu Qur'ani aya egamba omubaka Muhammadin emutegeeza nti khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kyekyaliwo kunna nuhamila ala dhuhurina, twagendanga ne twetikka ebizito ku migongo gyaffe. Mukategedde? Twagendanga ne twetikka ebizito ku migongo gyaffe. Mumanyi abeetikka emigugu mu kibuga? Aywa, tugenda kumanya kyategeeza. Fajaa rajulun fatasaddaqa bishay'in kathir, ne wajja omusajja n'asaddaaka oba n'awaayo oba n'atoola zaka, naye ng'emmaali ebintu byaleese bingi. Faqaalu, ne wabaawo abagamba nti mura'in, musajja yeeraga. Wajaa rajulun akhar fatasaddaqa bisaa'in, ne wajja n'omusajja omulala naye n'aleeta kyaleese.
فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا نواباwo abagamba nti kale oyo mulabe aleese olusero lwa ntende kale inna allaha ghaniyun an sa'i hadha allah mugagga teyeetaaga lusero lwa musajja oyo kale aleese lwaki fanazalat owekitiibwa allah tabaraka wataala nassa aya endala ngega nti alladhina yalmizuuna almutawwi'ina min almu'minina fi ssadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum. Aya hadith eno nayo etukubiriza kola naye ku mulundi guno etukubiriza kusaddaaka na kutoola zaka. Sahabi ono Abi Mas'ud Uqbata ibn Amr agamba nti kunna nuhamil ala dhuhurina, bwe twafuna ekinyegenyege ekyokutoola okusaddaaka mu Allah byatuwadde n'okuba ne ssente tusobole okuwaayo, kunna nuhamilu ala dhuhurina, omuntu yagendanga n'ateekawo omubiri gwe n'akola emirimu emikakali, n'akola emirimu nga miki mikakali. Nga mulimo kimulowooza kati kusima toyi sekala kuba kiro agende tukusima trench ninga okusima toyi mulimo mukakali mulimo mukakali tegumala gakolwa muntu. Okuzimba okupoota ekyo simizibu kigambo kwekikamugugu kyekiri mu hadithi eno naye ndowooza mulimo muzibu, mulimo muzito nnyo. Banga limaze kulya mu street nakalaba abantu babiri nga bafudde emigugu, wallahi nakalaba abantu babiri agusitula ne bagumuteeka ku kifuba mutima ne gwabika. Kulaba abantu bakuŋŋaanye nti kiki kati ekisinga okuba ekikulu sahabi ono kyatunyumiza kwe kuba nti omuntu yakolanga ebyo byonna ayagala afunemu bw'anaaba agenze maaso g'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abeeko kyatoola. Ekyo kyekisinga okuba ekikulu, kyekinyuzi kya hadithi. Wallahi nti ogende weetikka omugugu omuzito naye ng'ekikugwetissa bakuwe ku ssente, bw'onaabozze mu muzikiti obeeremu n'olukumi obeeremu n'ebbiri, kyekinyuzi ekiri mu hadithi. Ekyo kibayita almujahada, okulafuubana okukola eddiini. Naye abaddu bangi sheekhe tebafaayo, abaddu bangi sente bazirina, wallahi bazirina, naye emirimu gya Allah bagisuulawo. Naye ffe tukakasa nti abo mwebali, abo abakola sahabi ono kyayogerako, wallahi mwebali, ng'afuna sente ze mu mbeera esinga okuba ki. Naye ate oyo yennyini afuna sente mu mbeera esinga okuba enzibu, ate essaawa bwetuuka nti banne tulina kye twetaaga, ate wallahi n'omusanga yatodde ku kyakola ki, yatodde ku kyalina. Kuba omuntu bw'obanga olina emitwalo 2 n'okwatako 2,000 waliwo ayina obukadde 2 nga tasobodde kujjako mitwalo 2, wallahi waali bukadde 2 ffe tulabika kuffe tuyinza obuulira nga bungi. Naye waliwo abaddu ng'atambula nabo mu mmotoka ate mwattunga buluddemu, wallahi ku bukadde 2 n'atatoolako mitwalo emeka 2, nga n'ekisigako okuba ekinene ku ekyo nti tamanyi na kumanya nti mwattu mu ssente zino oba mu byalina waliwo abayinamu hakku, waliwo abayinamu omugabo, ekyo nga takimanyi. Katunuulira sahabi ono kyanyumya, kifubiitirizeeko nti twagendanga omuntu ne bakutikka omulimu omuki naye osobola okubaamu ne ssente. Nti singa wanaabaawo omulanga ng'omubaka Muhammad alina kyagamba, nange nja kubaako kyenkola ki, naye nja kubaako kyempaayo. Qimmatu tadhiya, eyo y'entikko y'okwewaayo.
eyo yentikko y'okwewaayo. Mwe mulowooza nti ku mulembe gw'omubaka sallama tewaliwo bintu bya bizinesi z'amaanyi ng'abazimba bizinesi mbikuubo, abazimba bizinesi maduuka amanene, wallahi byaliwo. Kati nno kankubuulire ne konteyina zino ze tulina kati ne ku mulembe gw'omubaka zaaliwo, ng'emmaali ejja ne bagaa nti eyo yaani, wallahi byaliwo. Naye bano ng'ebyo byonna tebabitunuulidde, yaga nti nze ngenda kukola naye mpakasa njagala kubaako nange tafaali lyenteeka kuki, nange lyenteeka ku nnyumba ya Allah, tafaali lyenteeka ku busiraamu bwange. Okiraba, yuhmalu ala dhahrihi, n'atikkibwa omugugu omuzito, naga nja kugutwala, nja kugutuusa, nja kukiggusa, toyeene ekinnya kino nja kukisima. Wallahi abantu abo nze ndi mukakafu nti Allah bayisirizzaako mirimu gy'eddiini okutambula. Owa bodaboda avuga pikipiki n'akwata muzaako z'olunaku n'ajjako siringi 10, n'awulira nga bakubye omulanga, n'azikwatamu nga taseregedde zisigadde mu nsawo, n'azireka ku musaala, n'azireka ew'omuwanika. Wallahi abo Allah kwayisirizzaaki sibali bali balwawo okutuuka, balwawo bitegeera, n'okujja olumu tebakola ki, tebajja. Kati kino sahabi ono banne mukifumiitirizeeko, kunna nuhamilu ala dhuhurina, nga tutikkibwa emirimu emizito, emigugu emizito, tusobole okubaako kye tukola ki, kye tusala. Naye waliwo omusajja yajja bishayin kathirin, nga naye aye mukutteko, n'aleeta byaleese nga bingi. Kigambibwa nti yali Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, yaleeta byaleese nga bingi, n'abireete wali omubaka Muhammadin, ne bagamba nti mura'in, ebinnanfuusa ebiriwo ne bigaa nti yeeraga. Akola ki? Yeeraga. Kale ate n'oyo nga yalina bingi. Kati ne wabaawo omufuna mpola eyaleeta ebitonotono, lusero lwa ntende, lwakoze eki? Lwasobodde. Yaga nti kakati nno laba ate oyo, Allahu ghaniyun an sa'ihi, Allah mugagga, teyeetaaga kasero ke singa akasigazizza. Owulira? Allah mugagga. Kale oyo singa ebintu bye, singa entende zazisigazizza, singa eŋŋano oyo agisigazizza. Tulira oluganda, sahabu naga nti okutuusa Allah bwe yassa Qur'ani mu surati Tauba aya 879, Allah ng'abakomekkereza, Allah ng'alangirira nti aboogera ebigambo ebifaanana bwe bityo mwattu bannanfuusi mu mbeera zonna, alladhina yalmizuuna almutawwi'ina min almu'minin. Aga nti Allah nti abaddu abasonga engalo, abasonga emimwa, abageya, almutawwi'ina, abasazeewo okusaddaaka okubaako kye bakola mu kwerekereza mu bakkiriza, walladhina la yajiduuna illa juhdahum, n'abo abatalina kye bawaayo mu butono oba mu bungi, abo nno fayaskharuuna minhum, ne batandika ng'okubajerega. Sakhira Allahu minhum, sakhira Allahu minhum, eyo jumlatun du'aiya, Allah abakolimira. Walahum adhabun alim, Allah aga nti abantu ng'abo mwattu balina okukomba ku bibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebiruma. Baddu ba Allah, ebigambo bino bikulu nnyo. Wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala aga nti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, muntu bw'akola saddaaka nga ntono nnyo, ng'eringa fe tugiyita mpeke y'akalo, dharra oba an atom, the smallest particle, the smallest particle,
khayran yara bwegubanga mulimo mulungi Allah wekitiibwa agumulaga bwegubanga mubi okulekanga agumusonyiye Allah nibwa agukola era ajja kugusanga yawmal qiyama. Tine ekyokulabirako kya mama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha nti lumu yayagala okusaddaaka n'alagira omu ku beeri abeera n'abaawaka tugenda mu nnyumba obeeko kyoleeta tusaddaake. N'akomawo n'amuddiza amawulire n'amugamba nti ya umma lam ajid illa tamratan, mu maka muno mulimu entende emu si kabbo ka ntende kamu entende emu. N'amugamba nti tasaddaqi biha, gisaddaake giweeyo entende eyo entende eyo mwattu. N'amugamba nti nene okusinga empeke y'akalo. Allah gye yagamba ti faman ya'malu mithqala dharratin khayran yara, peke eyo nene okusinga ki adwa Allah abakkiriza bigambo ebyo bikulu nnyo. Wano ne hadith era eva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ganti anna al-insana idha tasaddaqa bi'adli tamra, muntu bw'asaddaaka ekyenkana entende emu oba entende yennyini nga gyasaddaase oba ekyenkana entende eyo nga siringi 2 oba 10 olwaleero naye ng'azijje min kasabin tayyib, mu bizinesi nga nnungi ate ng'akimanyi nti wala yaqbalu llahu illa tayyib, nti Allah takkiriza tayaniriza okuleka ekirungi. Aga nti fa inna allaha ta'ala ya'khudhuha, owekitiibwa Allah akkiriza saddaaka yeeyo biyaminihi, Allah n'agikwata n'omukono gwe ogwa ddyo, fayurabbiha, Allah n'agikulaakulanya kama yurabbi ahadukum falwa hatta yakuna mithla aljabal. Naga nti Allah agikulaakulanya nga naawe bw'oba n'empeke y'ekijanjaalo n'ogisiga n'ogikungula n'oddamu n'ogikola ki, Allah akulaakulanya entende eyo gy'osaddaase neekulaakulana neekula okutuusa lwefuuka olusozi. Wa hadha min fadlillahi wa rahmatihi, kyekimu ku biraga obulungi bwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okusaasira kwe. Akugamba nti qarin baina habbatin min at-tamri wa baina al-jabal, tunuulira bunene masafa ki buwanvu ki obuli wakati w'entende n'olusozi. Allah bw'akugamba nti n'osaddaako entende n'agikufuulira olusozi, tewali mulirwano. Al-jabalu a'zam bikathir, olusozi luba lunene nnyo. Naye wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atusuubiza lubeerera nti yujzi al-insana ala ma amila min khairin qalla aw kathur. Allah atuzaamu amaanyi nti kyonna ky'okoze nga kirungi mwattu mu butono bwakyo, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akikuwaamu empeera nnyingi. N'ebigambo ebyo tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugase nabyo. walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tulafuubane nnyo okukola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala. Tufeeyo nnyo, buli muntu yerwaneko alabike nga alina kyayongera ku ntanda ye, entanda zaffe entono. Buli muntu bw'atunuulira entanda ye akizuulira ddala nti mu butuufu bw'aba alimu okutya Allah, entanda ye temutuusa. Entanda temutuusa kubanga olugendo lwetugenda ku baddu ba Allah lugendo luwanvu, lugendo lulimu ebiwonko, lulimu okubonaabona kungi. Buli muntu afube nnyo okusiba omugugu gwawulira nti ddala kituufu bw'asisinkana nagwo Allah tabaraka wa ta'ala ebirimu biyinza okumuwangaaza akabanga akawerako. Tusaba insha Allah yazina yazine tulabe ekisigadde. Barakallahu fikum.